Shimala Dr. Kuluthumu finally Pwitinyukola mtutte ku poliisi ne maama we akatambi ogenda kubanga okafuna maaso awo ate yakiramu ow'eriiso naye ensonga zino aziyingidde mu Shiba Kalungi tebinnaba kuggwa. Full figure Jennifer Nakangubi atabukidde Zubeda Byantalo kw'otadde n'omuzinyi wa Shiba Kalungi amanyikiddwa nga liyita dansa byonna ogenda kubanga obifuna maaso awo. Mugamba mutya mwasibye mutya bantu bange. Abitex naye akombye kwerima agamba Gloria Bugi ayina okumuteeka emabega w'emitayimbwa tayinza mulekaawo okusaasaanya obuseegu ne watabeerawo omuntu yenna amugambako ng'enkola yaffe. Mbasaba video no mugimpe like era n'ensaba gwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku Sovia News Extra nti mukwano osubscribinga era onyigene mu notification bell olemesibwanga byonna bye mba nteekayo wano ku Sovia News Extra. Nenyongera okusabira mu mwenna abalwadde abakosefu tuyisaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano. BF Suma Herbal Research Clinic bajanjabisa ddagala lya butonde bakubireko sigenda kulwisa era nga nkutandise n'omukyala Dr. Kuluthumu Nabunya munnange avuddewo n'aziira n'anyiiga era ng'omuntu yenna oluvannyuma lwa Pwitinyukola okutandika okupangira abawala baawe teyakomye ku lunaku lw'ejjo. Pwitinyukola ono yazze ku live n'atandika n'avuma Dr. Kuluthumu mu munene yenna teyeefaako oba isimanya yeekebera atya mu mmira eyogedde ebintu bingi nnyo ebisongovu. Munnange Dr. Kuluthumu manyi ye ebintu bye abikwata mpola era ng'olunaku olwaliro bw'atyo bw'aziyidde n'amutwala ate ku poliisi n'amukolesa akakalu n'amugamba nti singa oddamu okunjogerako erinnya lyange oba okwogera erinnya ly'omwami wange nja kutwala nkusibise. Era gye bikomekereza n'amuwandiisa akakalu nga we mulabaawo mu video. Kyokka nga olunaku lw'ejjo yenna abadde yeepika ati nze kyekikazi kinnamunene kinnamudigu tekyesobola bikiwama omwana eyogedde ebintu bingi kwegamba ng'oyinza n'okugamba tamuyambangako kyokka ye maama we ali wali ali mu kweyonsereza kaana ye tabiinako ebyo naye ng'abantu bagambye nti Pwitinyukola ono munenya wa bwere wabula mu kifo ky'okumunenya munenye maama we nti ono alina okuba nga ye yakyamya omwana we. Kale katulabe biki ebibaddeyo tweyongereyo ate n'agaleero. Bambi Dr. Kulu mukyala mukkakkamu naye olaba aziira n'atuuka ku ekyo. Netugamba weetonde ensonga zittu tolwedde tuliwano ku poliisi naye nga Nikolo nga sinnakusonyiwa njagala owandiika ekiwandiiko kigamba bwe kiti tojja kuddamu kunvuma kubanga munnagobera ku mitimbagano n'onvuma okiwulira mukwano n'ensonga ogiteeka olw'ensonga sijja vuma mukazi ono nze yamulumba ewuwe ne musaba obuyambi omukazi ono oteekemu ensonga lwaki onvuma kubanga sigisuubira nti gyeri kubanga olwajja wange nakutwalirawo ku ssomero saabeerako naawe saagala onvume saagala oddemu kwogera ku linnya lyange saagala nogamba n'obonjogerako kirungi sikyagala saagala kuddamu kwogera ku linnya lyange onneerabye nti naliko ne mbulamu okiwulidde nnyabo okuddamu okukola mitimbagano ng'omookinga ne gurupu z'abawala bane tuliddamu okuba ku tetwogera. I want everybody to put in her in and get her to court. See that or not? So I'm never to get another one. You are supposed to sit for her to see it. The mother get her to do that this year, and I have taken her to do so. Namutwala ku court, never remind me. When you get back at it, let it go. Namutunye wa police bamupeti. Awo nno wetutuuse oba Pwitinyukola kiki ekimuwaga oba myaka gino gy'alimu omanye gye emyaka gitawaanya nnyo naye Dr. Kuluthumu amuwandiisizza akakalu amugambye okuddamu okunjogerako okuddamu okuddeyo n'obuwala munnange ne bukupikapika n'otandika n'onjogerako ebintu ebitakwatagana ku luno nja kusibirayo mu kkomera ate nga maama wo talina kunvunaana naye era mu kiseera kyekimu akiramu ow'eriiso muyina maaso wano ng'ate annyonnyola ebitonotono ebikwata ku Pwitinyukola era agambye nti maama wa Pwitinyukola muganda wa Akiramu ow'eriiso ndowooza munnange wa Pwitinyukola kyekyamweyunuza n'agamba newabula muwala wange Nikolo maama wange anzaala
ne mama azala mama wa Nicole Baruganda tatu mama mbera kojja wa Nicole kitegeera ya ku myaka gye nga bomanyi nti talina mulimu gwakola okitegeera ati bw'aba ayagala ssente already amaze okweyambula alaze bw'azikola alaze bw'azijja mu basajja. It's unfortunate nti yawa mukwano gwe mission ndowooza mission ndeegwa butaka mission bwegwa butaka nga bw'omanyi ndowooza abaana ab'obuwala ate already akamayinako amasanyalaze n'agamba kamwabire okitegeera. Nicole yakula mu bulamu okuvanga mwana muto kati nze kambabulira amazima ku Nicole yakula kuvanga mwana muto yakulira ku kkubo. Nicole yatandika okukola mu massage wali ku Kampala Road. Kachi kizimbe kiri wansi wa Mutasa Kafeero. Is it Majestic or what? Simanyi, something like that. Ng'akola mu saluni, ng'akola massage. Owekitegeera nenga tosobola gamba muno tiyandikoze kubanga yalina okulya ewakati waali ssente empisa ze zaali mbi kuvanga mwana muto osaawa zino genda onoonye bannendejje talina n'omu gwaseka naye gwanyumya naye baganda be gye bali endejje. Ebya Pretty Nicole byo munnange tebiggwa malujja naye ekisinza okwewuunyisa abantu Pretty Nicole ali mu kuwera ennemba na misango gya kupangira bawala bawa Dr. Kulthum kyokka ate maama we ali mu kuyonsa ayina omwana era nga bo bagambe nedda omwana temumunenya Pretty Nicole akasaayi kaava ku maama oluvannyuma lw'okumulaba nga maama we ate ayonsa. Bwe tweyongerayo ewaalo Jeff ono ne yafuna omuzungu ow'emyaka 10+ n'agaggawala n'agula amamotoka n'agula ebizimbe ate mulowooza teyazeeyo ku zero. Sente y'ekibi teyala, sente y'ekibi ekusanyusaamu kaseera naye ng'omanya ogenda kuddamu ogakabe. Muyina maaso wano ng'agamba buno obudde n'ejja eri ayita emikwano gyamwefuulira kugamba yatandise embeera gy'abadde tamanyidde. Banaye katusooke tumulabe naffe ate era tuggyemu ekyokuyiga tomala galaba bulabi vidiyo wabula gyamu ekyokuyiga. Bannange abantu tukole temulya sente z'abakadde omwana yeegimba mu mukadde oyo. Malala mwana nakozesa amalala mangi njerekeza ekigo nafunamu ku ssente nadda mugula mamotoka kati tewali kyenkyalina mbeera enkaluubiridde n'abali bakyali bange gezaako baliiramu babeeko kye bakutaasa nabo tebakyasobola. Nokindaga nti emikwano gyonna badde nina gibeerawo lwakubanga nina ssente nti nze newengwa mu buzibu sirina gwe ngenda kukaabira bizibu byange either nina kaabira ndowooza maama wange mwavu ayagalwa. Bw'atyo munnange Royal Jeff eyeefunira omuzungu omukadde ow'emyaka 10+ essaawa zino gaakaaba gaakumba. Waliwo akayimba ka gospel kagamba nti amalala asimanya n'obujeemu munnange byansuula kati musajja atuuna obudde alabika kayimba omanyi okuba ng'obadde weevuga oyina amayumba naye n'oddayo ku zero naye nga bwe tuli munnange Jennifer Fulfiga Nakangumi ndowooza olwaliro yazze kubalangira paka kuwulira bulungi mulina maaso wano nga kyakola Zubeda Byantalo oluvannyuma lw'okugenda ate okuggyako Shiba Kalungi interview nga ate mu biseera bya bato Zubeda ono yavuma Shiba Kalungi n'atuuka n'okumulangira paadi z'atunda. Kale yogera ebigambo bingi nnyo era abantu abasinga nakati bakyewuunya era kwe baavudde munnange ne beebaza omukyala Shiba Kalungi olw'omutima omulungi gw'alina kubanga omulala yalibadde tamusala yadde namaaso. Bannange omukyala nga yavuma mukyala Shabi munakobe ng'oggyako Shiba interview ngo feeling small ng'oli muswavu nga njagala mutegeere bw'obanga ovuma omuntu ofune wooko Shiba ne munne bakola sente ezitali ntono nno bakola ddala sente zebayite money gwe yavuma Shiba n'otuuka mulangira paadi mbw agenda tonya ebikulukuto jangu nga wepadisa bupaadi bwo era wali onoonya wakyo omuteeka ku mukutu gwo eyakunoonya eyo y'ensi ginyige firi wenyiga firi nense kunyiga firi bipi people bi kati wagenda no wumpuguma n'onoonya omuwala oyo mujjeko interview nenkulaba ng'oyogera oseka amagye mu lukufu oseka okuswalaswala otunula totunula nga wenno firi ate wakola ensobi tewani mujjeko na interview giteeka ku mukutu gwo
kuba waswala amazima gali nti waswala ensi nekuteka ku minzani eseteze ensozi Bible egamba nti Katonda aseteze ensozi nezitamanya naye Katonda oseteze ensozi z'abalabe baffe oseteze ensozi z'abalabe ba Shiba wanoonya Shiba mujjeko interview kumumanye wavuma Shiba ku bigambo by'ayogera ng'olinga gwe mubatolinga ng'olinga gwe nalaba nga mufuukidde omuvubuka oli wisdom kaye ekizibu ne mwagala omulya nammwe lugogo weeri nzigule muwanike even a Christmas nalaba balanga omuntu ow'omutima mubi tolibera successful mu bintu byokola oba wa mutima mubi mukyuse emitima emibi n'ebigambo ebingi mukendeze ebigambo envuma gye bavuma omuwala oyo tewandigenze kumujjako interview kuba waswala wafiira mu firimu yate wasemba Katonda akulaga obwakabaka bwe Katonda aseteze ensozi nezitamanya kikuwa kyoyo kweyigolekerawo okwogerera abantu mwenna mwe batrabo koza abawanuuza entalo ne muleeta obunkunejje ku YouTube channel zammwe vumono ne museka vumono eno ensi mugiraba Byomunange ebyewuunyisa tebigwa mu nsi kubanga okusinziira omukyalo ono Zubeda Byantalo ensawula gye yasabulamu Shiba Kalungi bannange ebiseera bya Batu ya Sindi ne Shiba zinali manyi nti nno tebajja kuddamu kwogera era nakyewuunya nnyo nabeera surprised nnyo okulaba nga Shiba Kalungi ate ali wamu ne Zubeda naye nga wetuli bwe tweyongerayo era ne Jennifer Furufiga ono nno munnange avudde mu mbeera n'abuulira ku muzinyi wa Shiba Kalungi liita amugaminidda mwana muwala oli muwala alito nafumbirwe yenneeyisa gye weeyisaamu agamaze nagozina munnange makyafu geenyanyaza omuntu eyali badde akutwala okuwasa nti ate n'ekyala balirira abaana bo b'ogenda okuzaala ate kwotadde ne famire nti agamazina gakyuse kakati singa teweebuulirire munnange singa tokakkanemu liita onyuma okulaba oyina omubiri ogw'emala naye guba guli mu ngoye newoba oyambadde otya newoyambala biwanvu sirwa onyuma at least tunga nga costume nga amabina ago njagala odde weerabe video eyo ng'okunkumuka bannaye mama bagimuteke mu maaso wadde omuntu alidde ssente mmeka ozaale abaana bo balabe ku video eyo kale n'omusajja n'akuwasa bw'oba n'akweta mu kidaala nga oyambadde gomesi ey'ebbeeyi ng'amabina gabadde gatobaana nga galimu emiwumbo amatako mabi nnyo okulaba nga tegali mu ngoye newe gaba gasagala gatya ganyumira mu ngoye lekera okwebambanga nowebamba n'akapamanaka n'akafunulo ne kabeera woye kati akajanjala akabijjuuto ne keereega kati omuntu alifuna ddi n'agamba nti olimu akawoowo oba akawooma omuntu aba akulabira mu mukiwo wongole ne oba owooma otya wenalinga ettone eziringa eggulu omuntu aba akulaba ng'omuwo wongole omuswaswangule mentalite y'omuntu yena newabana akwagala atajja kwagala kufakinga nakulekawo please Shiba gwozinira kuba ye muzinyo number 1 takyetaaga kwebamba Shiba ayina music n'omwambala gomesi bajja kuwulya music wa Shiba forever ne bwe yeesiba bisenso bajja kulaba Shiba. Mama Fangoni Jennifer Furufiga ye munnange si musanyufu eri omuzinyi wa Shiba Kalungi liita danso munnange omwana yagenda n'azinaawo amazina yagenda n'ayambala awo ebintu ebitategeerekeka ate najja neyeebajjulira abantu kyokka ye nno ng'akulaga ali seefu takiina mbuzibu naye simanyi oba waabanga avudde ku stage ngazze mu bulamu buno obw'abantu nga soba social media oba amaana n'addamu n'atunuulira ku zino vidiyo kati teeberezaamu ng'oli muzadde ng'olaba omwana wo ng'ali mu bajjula bwatyo gwe kyekikugira mu bwongo naye nga bwe tuli kale bannange tubaliire emitima gy'abazadde tuleme kugibalula nga babadde ati bakyayinayo obulamu bwe tweyongerayo ewa Lion Skin munnange ekiro yalumbiddwa King Fahad kw'otadde ne Fiki Gaza munnange baalumbye naye ate abalumbye baabakubye ne babakuba ne babasuuze n'ebyokulwanyisa yebadde bazira ngenda kubanga mbateerako wano mwana muwala nga nnyonnyola olutalo okuva gye lwavudde era paka gye byasembedde katusooke tulabe kikira lwaki bamulumbye so bangi bakeereddeko eno vidiyo tebamanyi kikigenda mu maaso beebuuza what is happening omanyi King Fahad amaze ebbanga ng'azala wa fada
nga kugamba amuyisaamu amaaso akola byonna byayagala naye komanda mudogo yabagamba kola byonna byoyagala naye we tunaakusanga ojja kwefumita ettaka. Olunaku lw'ejjo papa yabadde agenze wali tojjo mpologoma performinga n'asanga King Ffa era tumulaba awo nga yeewozaako. Tetumanyi kyaddiridde kubanga ffe twakusembye kulaba nga King Ffa ali awo ne Father Biki agezaako okwennyonnyolako. We twamaliriza papa n'agenda n'aperforminga era live neggwa. Twazzeemu okulaba ku makya nga King Ffa akoze vidiyo bamukubye era tuzzeemu okulaba inga boda ziri ku Fangoni nga King Ffa nkigambibwa King Ffa ne Piki Gaza beegasse oluvannyuma lwa Sagga yabaddewo ekirobbo gye bagamba ffe gye tutaalabye era baapangisizza abasajja bajje ku Fangoni bakole olutalo. Naye obeera musiru kyenkana ki okulumba amaka agalimu Ibula Kabadiya galimu Babu mupya oyo mupya naye wa Tabu mulimu Ajayaja mulimu Julio mulimu Malala Skiribenge Mudogo nyesi abantu amwenonyeza kufa era olutalo lubadde lw'amaanyi amasasi ganyoose eŋŋumi etabuse mu kabira wali emmotoka mugira bayiyo bagikubya amayinja ennyumba yonna bagikubya amayinja. Naye muli basiru kyenkana ki okulumba amaka agalimu omwana ow'wiiki 2 muli basiru kyenkana kimukacyangambawo temukimanyi nti omwana asobola okukaaba n'akulemya ennyumba n'ofuluma naye n'otuule bwe ku lubalaza. Mwekyo temukimanyiko wadde nti omwana akaaba omuzadde n'afuluma n'atuula ku lubalaza ebweru n'omwana wamusirise kati kasuka ejjinya nerikuba omwana nga bamufulumiza kumusirisa. Muluma batya amaka agalimu omwana wa wiiki 2 ne mukubayo amayinja. Teweetaba mazina ga nkima ng'otya emikiro okukukoonako. Kitegeera you reap what you sow. Mwalumbanga aliyeni nga mumanyi ekijja okuddirira. Kati ate babasabudde ate mutusiriwalirako. Nze naye lwaki bupiki temubwokyeza nze n'omutima gwange omubi tugamba bupiki mubwoki. Embeera ndowooza munanga ate etegeerekekeddwa King Fahad wamu ne Piki Gaza ate kwe bavudde balumbe Alien Skin naye munanga ate ebyembi byagenze bubi abantu be balumbye babakubye ne babasuuza n'ebyokulwanyisa bye babadde bazze nabyo bannange bwe tuline ng'ogenda otya mu Fangoni Forest ng'omanye waliyo Ibula Kabadiya. Kale bwe tweyongerayo ewa Gloria Bugi munange omuhusband omumaani munange yamugulidde emmotoka eyo nga woogiraba Range Rover bannange bwatyo munange Gloria Bugi bwavuddeyo ne yeebaza omuhusband amugambye bannange ngenda kukolera ne bimbadde sitakukoleranga era munaye n'amuteerawo awo akayimba k'omukwano bannange we tuline naye era nga mu kiseera kyekimu omwami Abitex muyina amaaso wano nga yakyawera enkulukoota agamba kabubeddi kagwake keetonye Gloria Bugi alina okugendako emabega w'emitaayi embwa nti tayinza mulekerera awo ku kikolwa kino kye yakola ekyokwekwata akatambi ng'akigenderedde ngenda kubanga mubatuusaako mu maaso wano era nze munzikirize bamikwano mbasiibulire wano omukama abampe Gloria Bugi yeyambula abantu fenafena tweyambula ekituufu naye weeyambulira mu kisenge ekyo ng'oli wekoba ng'olina omwagalo wawe teri akirina ku mutawaana naye kasita obwerere bwe obufulume ebweru ate ekyo kiba kirala kati omwana mukyalo oyo twagenda okukiraba nga ayagala ettutumu nze benkiraba ayagala ettutumu ng'ayita mu kweyambula kakati ffe mu kutangira abaana baffe ab'enkya okubalaga nti okweyambula kirungi ate osobola n'okufuna erinnya nga tweyambudde ate era kyenjala n'okubagwa tebali muntu yali akufunye erinnya mu buseego neribeera lya lubeerera olaba n'ekifo kyenyenyini ekibiramu obuseego kimala ne kigwa kakati omukyalo oyo neŋŋenda ku side headquarter ekibuli reportinga era ensonga zange nebazikwata bulungi nnyo ebampa ewiiki emu nali mbawadde wiiki emu nali nja kutuula ku mulyango awo n'omufaliso gwange ng'enkola yaffe nga sivaawo ogugubye naye ne bagamba taata ensonga ze tuzikolako bulungi ebbaluwa neeva ku side headquarter negenda ku CPS room 72 mu records era nentuukayo nenjijjayo ne bagikuuna ebintu bibeera mu mitendera ebbaluwa neeva negenda ku CID
era ebbaluwa yatuse ku CID omukyalo ekirungi yakola press conference n'ayogera bulungi ntagenze kakati naye ng'obukimanyi kasita banaamukwata ne bamuteeka kuba n'omumuwagawaga ne banaabeera mu kagoogwa ajja kubeera nga Kezi ne Makko teri ajja kubeera mu kaguli wali yennyonnyoleko naye asobola okugamba nti yeye n'atuuka mu kaguli ebikavu n'akyusa kakati poliisi egamba etya poliisi singa twali bakumukwata bamukwata n'abeera wali ssaawa 24 aba alina okugenda mu kkooti ne mu kkooti olina okugenda ng'olina obujulizi kakati ebbaluwa weeri ekiwandiiko wekiri bali mu kukuŋŋaanya bujulizi yeye tagenda kwekwasa nti omutwe bategako ekintu kati poliisi egenda mu kkooti ng'erina obujulizi 10 ku kinnaakyo era we mulabira Gloria Bugi mu kaguli twagala tetumuwala nakyali mwana muto kyalina ebyokuyiga bingi naye twagala abeera ekyokulabirako tokweyambula si kulungi bali mu kukuŋŋaanya bujulizi batuuke okumuyita mu kkooti okumuyita ku poliisi ng'agenda mu kkooti ngakusanga kwewoza bonna bonna anti omulamuzi omulaba omulamuzi omubbi n'abamubba essimu nga yennyini nnyini era bakugamba leeta obujulizi okukakasa nti ki nti wabbiddwa essebo amateeka gonje amateeka dabanga amasiru kubanga nekyolabirako ddala bakugamba leeta kuba vidiyo giraba yenzi omuntu omulaba amenya ennyumba ayingira bujulizi kyoba onoonya naye tuwe ekitiibwa amateeka okusinziira ku ggwe Gloria Bugi bw'ava n'agamba nti ebintu baabitambuza ebyo bitwagala nakyo kisoboka era ekyo nakyo kisoboka okukola ebintu omwagalwawo n'abiteekayo olw'obunyiivu obubeerawo naye poliisi erina obukugu okumanya ani yasooka okuta vidiyo eyo okutambula obujulizi bwetwagala ayogere ng'ali mu kkooti naye mu byonna byonna tetwagala nokumusiba oyo omwana naye twagala kutangira abalala bagenda okukola kyeyakoze twagala kumubuulirira ate n'okutaakiriza abo abasuubira okukola kyeyakoze mbu bafune ettutumu naye nga kyabumanya ye alina okutuukako mu kaguli mu mbeera yonna. Nze musawo Namaganda Sylvia era nga ndi musawo omutendeke ate era nga nkola n'ekitongole kyebayita Bright Future Superior Unique Manufacturers ebirungi kikola eddagala erya habo nga lirya 100% natural. Alina osteoporosis, alina rheumatoid arthritis, alina ebirwadde ebiri mutawaana bya joints, omugongo, afunye accident, bannange byose byenjawulo. Kaddiyo kitegeeza omutima, fasitula kitegeeza. Era olina omuntu takyajjukira ebyafudde oluusi yeerabirayo, alina alzheimer's, memory loss, olina omwana takola bulungi mu kilaasi, bannange omuliza akyankalana. Eddagala likola bulungi ku baana. Tulinamu kati nga kano bayita prostate relax. Kano akadagala kayamba abaana okutangira prostate cancer, kabayamba alina prostate enlargement, baana mulina cancer atandiikiriza ali mu stage esooka ey'okubiri. Mugambe oba sisitawo oba bratawo oba mukwano mugambe ajja kusa akadagala kafe kano tagenda kuddamu kulowooza ku ebyo ebirwadde. Enkwaso ze tezimala kamuyamba okuyigiriza enkwaso ze n'okukyawo. Bannange tulina expowerman wabanga alina enkwaso ze tezimala kano kayamba okwekulisinga enkwaso ze afuna premature ejaculation bwaba tuse mu kisaawa amala mangu kano kandida oba any harmful bacterias